Kulikayo nyumuka small commercial break. Tumukulu Jacob Omutuuze ogamba otya. Thank you so much. Abantu be mutu nera video. Nemo mulabira mutundu I think yes. Abantu be mutundu mulabiranga ddala omukulu Jacob Omutuuze abagambye muno namwe abagala nnyo era munnange tukutumiddeko nnyo. Joel manager wa Vinko ogamba otya. Noza tugende mu mawulire. Tanekenoza n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe olunaku lw'eggulo yakyaziza omukyala amanyiddwa nga Judith wali mu kyaki emanyiddwa nga eya Worship House era nga kumala omukyazi omukyala no Judith twafunye akaseera ak'essanyu ne twogerako ko naye nga tugezaako omubuuza ku bintu bingi nnyo mujjukire muno y'omu kw'abo abakyala abavuddeyo okulaba muno balwanirira abakyala bannaabwe mu ngeri ey'enjawulo. First of all, project gyalina bagiyita stop police brutality mu Uganda era kino yakivuddeyo okulaba muno agamba ku police engeri gye bayisaamu abantu nga babakwata obakuba obalinnya ku mitwe n'okuba muno abatulugunya. So yatandikawo campaign eno oluvannyuma lw'okuba nga yagirabira ku baganda beba mikwano gye egye Nigeria ng'egyali givuddeyo nga gigamba stop SRS era nga eno campaign yaleeta abayimbi bonna together. So campaign eno tujja bengeresa abayimbi ba Uganda bannyo okubadde omukulu John Black omukulu amanyiddwa nga Levikson twalabye gundi nga naye posting Exodus tulaba ba comedians abenjawulo Salvador Apas nga bapostinga hashtag eno era n'omukulu amanyiddwa nga Pastor Mugembe yajegaseko emanyikiddwa nga stop police brutality engeri police gyeyisaamu ki abantu the inhuman treatment police gyeyisaamu abantu era twayogeddeko naye netumugamba ekintu kino kitambula kitya okitegeera otya gwe mu ntegeera zo nayongera kitunyonyola ffenna bannayuganda tukitegeere mujjukire muno poliisi ebadde ina engeri gyeyisaamu abantu mu ngeri ey'enjawulo ate nga tetegerekeka. First of all ebadde bakwata bubi nnyo nga bajja okukwata tebasooka kulaga arrest warrant ekyokubiri nga bakusitula ne bakunyiga jeke gye bayita jeke nga balina okubakuteeka eri wansi mu kabangali ng'ate mu mateeka ga Uganda gagamba muno omuntu oba omukute olina muteeka ku ntebe n'atula then n'omutwala n'omuggulako omusango not until proven guilty n'okubeera ng'omusiba naye ng'ebyo byonna bibadde tebikolebwa. Mujjukira nnyo era twabirabyeko wano mu nominations z'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert nga naye bamuyisa mu ngeri etali nnungi bwe bakutte ne bamenya edinisa lye ne bamukwata ne bamuteeka mu kabangali ya poliisi ate ndani bamuvuga ne bamutwala Edi Mutwe naye mwamula ebisage bamutuseeko Joel Ssenyonyi. So the list is endless, but ye agambe tekiri nnyo about the politicians. It is mostly about every single Ugandan eyali ayiseko mu brutality ya police oba mu butayisibwa bulungi bwa police. Era ebintu bino yabyogeddeko in exclusive interview that was caught on cameras affe omanyizo zibeera bulwamu era nga twagala okwebaza omukulu Sir Wallace yawaddeyo ku kamera ebifaananyi bira mugenda biraba nga birungi nnyo ng'ate agezaako okulaba nga kola ng'atereeza ensonga zino ez'omukulu amanyiddwa nga Judith. Katuzikutuuseko small time then tugende maaso namole amalamanyi choyinzoka kikimu kyokka tova wana. I just want you to listen to this project ne projects endala nyingi nnyo zazakola otegere who Judith is. Nindako by then nga tunagenda mu eno video Judith abatamumanyi she's one of the models aba representing Uganda mu nsi yonna nga ba modelinga nga bekubye ebifaananyi ebi representinga brands ez'amaanyi newankubadde ng'omuntu era still yafunamu pose oba faults ez'enjawulo okwali okuba muno waliwo ka sex step akalinkinga akatamuyisa bulungi n'ebifaananyi ebyobuseegu n'ebyo nonna yagamba ya raisinze up ng'omukyala okujja to representinga Uganda mu ngeri ez'enjawulo. So kikyabala byonna agenda kuba bikutuusako in this exclusive interview. Don't forget to subscribe. Miss Elite World 2020 happening this December in Egypt. I called Muchala wa today or Muchala or Lunaku lwa leero saawa zino. Embeera y'ensi agikwasaganyiza atya biki byakola ebi-supporting abalala. Let's say I'm a model biki byengenze nga nkola to help my community. So Miss Elite is about that woman of today and what is their story and what have they done for their community and how have they used their fame. Zisubira kubeerawo tugenda kuva Uganda December, but the finals are on the 12th naku 12 za December 2020.
Okay, JH. Wanji. You know, like you church after a long time. What do you mean after a long time? What do you say? Nsaba munange bagamba Katonda ali buli wamu naye ya nsaba. Wasembadde okulabikako mu church. Nasembadde okulabikako of course nga covid tena happening nga twali tugenda mu church wadde mwe muba temusabyeko olwo olunaku ffe tubeerayo. Okay, how does it feel to be in church after a long time? It feels amazing. You know, I always believe that there is the right time for the right things. Everything has its time. So Ralero, I'm in charge, and Ora COVID, so I feel very good to be able to come to church, and especially in my friend's church, Pastor Wilson Bugembe. So yeah, it feels amazing. Okay, how the doctor? Doctor alina abaana. Hey. Yes. Uganda. Ate nga bwe tukimanyi during its COVID, so sasobola kuleeta abaana ne taata fena mu church, so mu asigadde waka ne ngamba let me go to church and represent the family. Okay, omusumba alina ekibuzo kyatukubuuza buli ajja wano eno kikyojjukira Mukama kyakuyisizaamu n'ogamba nti ebyaddala wano abadde Katonda. Nze bintu bingi byempiseemu bingi so ekisinga of course kunsobyako nga ndi muto nakiyitamu siina siriimu, so neeyanza Katonda okuba nga yampisamu embeera ate nemba nga nkyali mulamu ku lwaleero. Wawulira otya nga walifaananya byafumamuko sometime back? How did you feel as a person? But right now I respect church, ndi mu church. Ebyo ebibuuzo mubimbuuziza ate ndi muntu ali not emotions. Right now ensi weeri tuli ku bintu birala, so n'olwekyo waliwo ebibuuzo bye mba sikyayagala kuddamu kubanga twa moving forward. Ekyo ekintu kya happening so many years ago. So I feel like that question I'm not going to answer because we are looking at different things. My life is different right now. Singo mbuza ku COVID ndise muntia. Naye boddamu kuntwaleeyo. Nedda ebyo bintu swabyesonyiwa dda era musigale nga mu recording nga naye kinjagala kugamba abamawulire. Sigenda kuddamu ku replying nga ku answering questions ezimuze mumbuuza kuva nkyali myaka 19 nga kati nyina myaka 35. Ochambuza ku kintu ng'ekyo awo obeera onkoze bubi ate I respect your job and now mba njagala you respect my job. Tosobola kunziza mu bibuuzo eby'emyaka 2 ate nga tulina embeera gye tulimu gye tulina okwogerako. So that question, I'm sorry, I won't reply it and I want you to... Yes, thank you. That is the thing we're supposed to... Let's talk about ebintu ebiriko hours, please. Let's respect each other. Kunziza mabega chibate chinkola bubi. You're fighting my win. And that is why we just cancelled all the bad expectations. Yes, yeah, hashtag is the end police brutality in Uganda. And najitandika olw'omwana ow'obuwala gwe nasanga Nsambya hospital nga bamukubye akakani kati ya gasi ng'omukono gwe gwonna gwaweddewo. That is when I started it. I'm calling upon all Ugandans tuyige okulwanirira ddembe lya munno. Ono bw'omusanga nga agudde mu kabenje, agudde mu buzibu, mukwate omulwanirire. Wakirala bw'olaba nga waliwo akavuyo akalimu happening eyo, sika muno omugambe twandizeeko awaka ne tuva mu buvuyo tulabe nga tukomya embeera ey'abantu baffe ya violence, okulaba abantu nga bafa buli lunaku, bamaama, bataata, baganda baffe. So I started this end police brutality because I believe my voice plus all the voices of Ugandans can come and we can do something about it. Judge, when there was SARS in Nigeria, so many artists came up and stood with Nigerians. So when Nigeria, I'm standing out with Ugandans about police brutality. Name when celebrities were Uganda, you never stood up with Nigerians in we actually stood up. We stood with everyone, anywhere in the world, as long as it's something to do with human beings. Joining our hands and fight and help. So we posted about the Nigerians, and then later I saw what is happening in Uganda, and I realized there was no muntu akiriza ayagala kyogerako kubanga buli omu aba atya bajja kunzita bajja kunkola kino. Of course nfunye threats nyingi, messages nga bangamba don't do that, bagenda kuta. But I believe in God, and I believe God is going to make a change. The other question,
Right now we are seeing one of your fellow celebrities, that's Bob is aspiring for a number one of this country. Yeah. Some of that. Congratulations to Bobby Wine. Honestly, Bobby mumanyi nga mukwano gwange since way back. I wish him all the best. Sichangu okuvayo n'ogamba I want to run for presidency. So I wish him all the best. At the end of the day, fena we are Ugandans, and if you can, why not go for it? Good luck, Bobby. Honorable, right? Is it? Good luck, Honorable Chagulanyi. Mukama akwisemu mukana kalulu. Tiagasi mutya kyo kituufu naye ku mirimu gye nkwasaganya nnyinza obutabeera available, so but yeah, I wish him all the best in his campaign. Kino tasembayo okusisinkana n'okubuuza kubuuza wali tugambye nti one of the most expensive models Uganda has ever had. Era gwe buli step you're making up runway it costs close to $700. Clarify. Yeah, of course. Today we have so many models from Uganda on the international scene. We are doing amazing, and I've never said actually I'm the most expensive one. But yes, I do get paid when it's time to work. I do get a good payment, and that's why olaba sibikola buli lunaku because tewali asobola kufuna sente omuntu zaba yagala bamusasule for modeling. So yeah. So do you see it as an industry growing or? The industry is growing. Joram Muziraka, Koze Bulungi, we have so many models from Uganda on the international scene. And bagenze bafune mirimu emirungi all over the world. So yeah, the industry is really grown very, very well. Thank you.